tebalinda nakwetegereza bamukuba abayimba oluyimba lwevanizi Nantaba Otaba naye ojakusa omwana wafe bamukuba abayimba nti emboko zake. Obunkenke butikidde abantu b'emaganjo poliisi bwebadde ekwata omuyimbi wa kadongo kamu Gerald Kiwewa. Katonda mu ggulu bwembanga mbeera ntaba nange era ng'omuntu muli munda nfuna obuswangi. Ndi intelligence staff wa Uganda People's Defence Force attached Wakawempe battalion. Abankubidde essimu si Maganjo police station ankubidde essimu nga ngamba nti omuyimbi Kiwewa otegedde nti bamukutte. Tuukawo okumfaaminga ngenza okutuuka bensanzeewo nga baŋŋamba nti bamukutte. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba poliisi efuukuze ennyumba yonna nga muno ebintu ebisinga byonoonese. Folugize tugeze abamufulumya mu nembuuza defense w'ekyalo nemubuuza kyekitwaza muzeeyi naye nga ne defense w'ekyalo tayimayi. Mukyala wa Kiwewa Magira Sophie agamba tategedde kigenda maaso kubanga ye gwe balukiddeko olukwe olw'okukwata bbanga tamanyi. Kati bitusobedde baba batwala abantu ne batadda ne bababuzaawo enkya n'eggulu ne bagamba kati abaana bano ngenda kubawaaki ne bagamba mbagenda just tukusayininga bamweyimirire ne bagamba muto bulijjo mutwala abantu ne batakomawo ne bagamba kati ono anyamba tayira ngenda kumuwaaki. Abatuuze batidde nnyo olwa munnaabwe okukwatibwa nga tebategeeza na poliisi ya ku kitundu. Katugenda kukolera wamu ng'oggyeko okuba nti intelligence staff naye ngenda kwegatta ku batuuze tunoonyereze kisooka ali ludda wa n'okulaba nga tulwana aveeyo. Tugezaako okujja batuzimba naffe tugezaako ne tutambula. Kiwewa atwaliddwa ku poliisi Kabalagala ng'eyo gy'akuumibwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango attotodde ekikwasizza omuyimbi ono nga lubadde luyimba lwe yafulumya ku mubaka Aida Nantaba. Kituufu leero abasiri leero mwami Kiwewa omuyimbi omutuuze w'amaganjo twamukutte ku nsonga ez'okufulumiza ennyimba ng'ennyimba zino ezirimu ennyimba zino ekwatagana ne Honorable Aida Nantaba. Ono ayongeddeko nti minisita yali yawaayo dde okwemulugunyako eri poliisi nti oluyimba olwo lulinnyirira eddembe lye. Waswa Bisentongo yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha.